Ombaka wa Kira municipality mu parliament ate nga tagenda kuddayo nga mubaka Honorable Ssemujju Ibrahim asabudde Anita Among. Ningamba naye kiki ddala wabadde ku mukutu ogwa Radio Simba abuuziddwa ku maanyi Anita Among gayina of late. Eyo debate ebadde nnyo mu bannayuganda nga beewuunya amaanyi omukazi ono gayina. First and foremost, okukuba Rebecca Kadaga, who was once a darling mu kibiina kya NRM, kyogezza abantu obwama. Ssemujju Ibrahim Nganda adescribinze Anita Among mu mbeera esinga okuvvoola. That is what I can say. Nkwanjulira Zayid Lighting Store basewo ne banyabo mbasaba mujje mu mpagire business yange no nagitandiseewo. Njagala mu abalaba video zange muswaze ensi mutukubira amasimu wobango oyagala amataala ozimba nyumba yo ya waka maka ozimba somero ozimba rentals ozimba apartments ozimba hotels restaurants tulina amataala gonna ku store yaffe Zayid Lighting Store. Tukubire ku simu zaffe ziri awo wansi tubeere nga tukolako ennyumba yo eyakayakane ekireko ey'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bobi Wine kati vuga video. Ssemujju Nganda wabadde describing Anita Among. Agambye Anita Among mu NRM alinganga abavubuka mu Lufula bosanga nga bajjako ente eddiba nolowooza nti be bagisaze omutwe kumbe mu Lufula waliwo mukinjaaji oyo yabeera boss then n'abajjako eddiba be babeera bakadeyideyi mu bufunze. Agambye Anita Among kadeyideyi. Bino abyogedde ku Radio Simba ku program gye yabaddeko n'omukulu amanyikibwa nga Peter Kibazo. Ssemujju Nganda yayogedde bw'ati. Katukomewo after this. Liriza Dutindo. Ssemujju. NRM eri mu kuteekateeka kulayira ababaka bali Anita Among amobilizinga ababaka ennaku zino yakutte n'aba independent bagenze ne basayininga memoranda. Ekisooka chikukangamu okubeera nga Anita Among seems to be yaina fulcrum NRM kati obeeyo nayo revolution yatuuse abakadde bakooye kati abapya bakikuttemu. Ebintu bya Museveni ebbanga lyembigoberedde abamu n'abantu abakola emirimu egy'enjawulo buli kiseera. Kazini twamwogerangako wano James Kazini. Museveni yamwesigako ko mu by'amagye. Project manager? Yes, 15 years of experience. Do you have any AI certifications? No, but I'm a fast learner. We'll be in touch. I don't see any AI skills here. How do you plan to stay relevant? Project manager? I'm sorry, the position was filled by someone with AI credentials. Stop. Please stop using ChatGPT like it's Google. Get AI certified in 28 days and you won't recognize yourself. Nakugamba natuuka n'ogenda Bombo ng'agenze ne convoy ya Museveni. Ya president. Olumu n'ekyapa ya Museveni ng'amwagadde nnyo okutuuka ku ekyo. Museveni yagala mayombo nzo kwati yatuuka ku ngeri gye yagala Kazini. Ne Kazini yamala bamuse amugobye yali agenda kumusiba. Nali ku observer ne nkola story. Kazini yali tamanyi nti mu UPDF Act okutambuza amagye nga Commander in Chief tamanyi nti gwali musango gwa attracting a death. Bwe mpandiika story nti Kazini faces death sentence olwali wagenda court martial kufulumya judgment yadduka emisino ogende wa Kavuma era Kavuma kutaalako yayimiririza court martial
kulelevalinga judgment naye abaana bamusibira Kavuma deputy chief justice olwo owa deputy olwo chief justice ndoza deputy kolabika yakozesa constitutional court tebeera ko chief justice yali deputy Kavuma yali chief justice Kavuma yakoma kubwa deputy Stephen Kavuma where do you live Kavuma was chief justice bweyava kuno kuddako yali ane kuddako Batkatulebe Kavuma was Kavuma bugundi oli bamugana okumuwa enyongo lyo ng'akaddiye wambuzi Stephen yateekako Kavuma I need to check it kugamba olwokuba kimalamu amaanyi kyovola n'okukyerabidde Kavuma was chief justice Museveni yalina kyatasobola kukola kakati Museveni yayagala nnyo Kaazini Museveni nayagala Kayihura Kayihura nga wa poliisi wa byabufuzi wa byabusuubuzi wa buli kimu twabanga ekibuli batiranga bamaseeka yegwasindika yajja okukiikira Museveni okungubaga yajja okukola ki kati Anita Among tayinza kutuuka ataawo wabambabazi naye abaako olumu emirimu naye gyatuma oba abantu olumu gye beetuma ku lulwe nga olaba Mukula lwewaliwo ko mukuyombagana ne Rwanda Mukula yeetuma n'agamba agenze kusinkana Kagame baba bali miti n'amuzani yakutumyeyo erinza osanga ebyago byebizaba Mukula museeke so Museveni abaana abantu abakola emirimu gye kati takyalina muntu omu akola gyonna nga bakayihura naye kati Anita Among naye ne bwobeera gwe oyagala Museveni akuba obwa sipiika olina okukola emirimu n'owetala n'otuuyana nagaa ni omukazi wuyo akoze naye nga Museveni kati ebintu byabikola n'abantu babiri Rajire maybe basatu Sale n'omutabani n'omukyala kuba omukyala nti ali she's a very intelligent actor olaba nga atabiriimu naye abibeeramu era bwaba bakumye omulimu oyinza obutagukuwa kati nebbali wabaayo abeetala si be babaazi bano bajja kujjako ddiba Anita Among ababaazi balala babagende ne bagiteeka ku ttaka kati Anita Among ne bajja nga beetala bajjeko eddiba kati gw'osanga omuntu ajjako eddiba oyinza okuza yasaze sente nese mutyo oyinza okuba nga Anita omunyooma bunyoomi nali ntunuulira Mwenda Kabushenga ne Kyazo Nyang'obo aga nti Anita Among unfortunately abantu bangi bajja kumulaba nga ataliiwo naye ayina ssente ayina call to power ayina influence mu palamenti bali abalala batalina Kadaga yayina palamenti naye nga talina ssente nga ne influence tagikozeseza naye ono baga nti judiciary kati yagiwamba parliament agiyina mu nsawo both sides mu government ne mu opposition then n'akwata ebitongole bya government ebiwerako aba police wano bw'oyogera nabo batya Anita Among okusinga bwe batya Minister wa Internal Affairs ninabe nali ngamba ekitongole ekimu sigenda kyogera because they told me in confidence one of ebitongole bya government kibazo gonyini ontabudde kuba gomanyi okimanyi nze nagamba abantu nga bamambabaza abuddeyo okwesimbawo nemanga nti abamambabaza amaanyi geyena tegaali gage gaali mazi gaali rented bwana gajja wagenda kukubanga Anita Among tayina sali musala ayina amaanyi galinga gali original kubanga tebagenda gamujjako be bali mu company kati sali musala balina ekifo batayina wayina wempizo batayina guluza baki balonda vice president trip yasooka genda ggulu ne balonda Nabbanja asooka ggulu Anita Among yali ggulu kwogamba nti nayo kayina amaanyi era bintu bingi nze byemanyi ebimusobola kubyogera nga boga nti abantu abikubuulira nyina mukwano gwange omwali mu gavumenti omwe yankubira nga bakutte Besigye nangamba Muhoozi alabika yamatiziza taatawe kati atanakukiyingira mu Sale musobola okunoonya Sale kati yabulayo abo be basatu abatambuza eggwanga bano Anita Among nkugambye nti mu Lufula mbeeramu
bamala okusala ennyama mulimu abatwala ebiwoowoolo kati abo babiwoowoolo naye bwokumulaba nga yeetise ekitereke oba olaba please Peter and I know obuuzizza lwabawuliriza naye gwe okimanyi bulungi abantu bamu ne bupawo bwe bakutuma kiringanga muntu kuba kitereke kukitwala akuyitako mukubo bw'oba olina ekisero ky'emiyembe nanga mpaako n'omuwako gumu tayinza kumanya nti bakutumya emiyembe olina gy'ogitwala alabira ddala nga kisero bwokifuga Alright, Ibrahim Semju Nganda oyo nonno ye mubaka akiikirira abantu b'ekira municipality mu parliament newankubadde nga mu parliament ye12 tagenda asobola kubaayo oluvannyuma lw'okusabulwa akalulu mu kibiina kya National Unity Platform Council George Musisi ategeeza n'agamba Anita Mo alinga bano abavubuka abeera mu lufula omukinjaaji olumala ossala ente n'amugamba jjako eddiba otwale n'obuwoowoolo era n'agamba abakinjaaji mu situation ya Uganda bali basatu Yoweri Kaguta Museveni Salim Saleh ne Muhoozi Kainerugaba oluusi ne maama abeeramu picture naye nga tayagala nnyo kibeeramu sigenda kubanga nsukka wano eno amannya bampita Simple Kali Lugambo Promax nyongera okutegeeza nti gwe wenna ayagala amataala ozimba nnyumba ozimbye essomero restaurant hotel buli kizimbe kyonna kyonna nga weetaaga lights okutegeeza nti Zaid Lighting Store beba kafulu matala muje mumpagire bannaye nange nfune ku ssente siri bulungi mubeere bulungi muweraba